inkuba kyeyo bamukubye amasasi ne bamuttirawo. Bamukubye amasasi okuyita ku mutima nga gaggweeramu mu lubuto. Ne bamukuba amasasi mu bisambi. Ne bamukuba amasasi wano ku bulago. Ekitegeerekeka nti nno omuntu eyamuyingiridde yazze ng'ekigendererwa kye kyakumukuba kumuttirawo. Era oli ekigendererwa kye kyabadde kyakujja muwala ono mu bulamu bwansi. Naye ekibuuzo kiri nti yakoze eki? Ki ekyaleetedde omuntu okujja n'amutta busi nga tazze kubba mbu ssente, tazze kubba kintu kyonna mu nnyumba ye, wabula n'ayingira buyingizi n'amala okumutta n'alekawo omulambo n'atambula n'agenda. Njogera kwani? Njogera ku kirabo. Tetwagala twerabire oba ensonga za nkuba kyeyono tuzisambage olw'okuba nti taliiwo yafudde. Tugenda kuzoogerako. Kuno kwennyini ku channel gwe kyolina okukola subscribinga, kwata ne kade buli video yonna gye nteekayo ebeere ng'ekutuukako. Ate era mbaagala nnyo ekyensuso ekyo saagala mukyerabire. Nze ngavayo okukola obutambi buno yenze Shila Adita. Bw'oba subscribinze kigenda kukuyambako. Ngamba gwe atannaba ku subscribinga kijja kuyambako subscribinga okwate kade buli video yonna gye tuteekayo ebeere ng'ekutuukako. Ekyamakulu bw'oba okomenti nze kigenda kutuyamba nti komenti zo munnange ziyamba abantu bangi. Teekako nange nze situukiridde, sinze mutegeevu asinga era sinze mumanyi asinga. Nina bingi nnyo bye sitamanyi ate gwe by'omanyi. Njagala twegatte wamu by'omanyi obiŋŋambe nange byemmanyi byemba nkugamba wano era byenkuteerawo wano eno okusinziira ku ntegeera yange. Bwe mba nga se entegeera yange neeyo tusobola okukyusa ensi eno. Weeyambise komenti gw'obeeko ky'otugamba tujja kiyitamu nakyo tukikubaganyeeko ebirowoozo. Tomanya gye bujjeeyo maaso kijja kutuyamba okukola akatambi akalanga tusinzidde ku magezi go. Njagala tugendeko mu butambi ku mbeera nga bwe yabadde. Muganda waffe ono nga bamaze omukuba amasasi bamutiddewo, tulabe biki ebigenda mu maaso naye mulambo gw'engeri gye bagenda okuguza mu ggwanga lyaffe lya Uganda. Tugendeko mu katambi ate era tumale tukomewo. Amawugwe Bamukubye ne bagayiza kigenza okumalizibwa nga balina okumusala yenna. Gamba bamulizaamu yenna ne basobola okuba nga beetegereza buli kintu kyonna ekibadde kiriwo. Naye tusobodde okukola ekisoboka kyonna olw'ensonga tulina obusobozi bw'okuba nti buli woofiisi tugimanyi era ebbaluwa zonna tumaze okuzifuna. Embasi ya Uganda olwa Sunday tekola twagezezaako bategeeza nga ate balina okuwa ebbaluwa esembayo buli empapula zonna tuzimaliriza. Death certificate gifunye budde buno ne burial permit gifunye budde buno ne environment letter nayo ngifunye budde buno. Kati ng'okuva wano tulina okugenda ku embasi ya Uganda etuwe certificate. Ekivuddemu etukubidde abako ne bategeeza no kugeza omutuukako nga yenna ng'omuntu yakubiddwa amasasi omusango gumuyitamu buli kitundu kyonna. Tumusuubira omutwala ddi? Tugenda muteeka ku nnyonyi enkya ku makya ssaawa 2 tumaze okubuukinga ennyonyi ejja kuba emutwala mutuuse mbeŋŋanda ze. Mpozi ne tusaba n'abantu abagenda okuba nga batambula bayita wansi batukwatagane nange eddala basobole okukwata amanya gaabwe nga teeke ku embasi basobole okufuna obuyambi okuva ku embasi bakonerweko sitampu ezibalaga nti bagenda kuziika muganda waffe tebajja kutaataaganyizibwa mu kkuba. Okay, kitegeeza Abannayuganda abali wano okumpi tebajja sobola mumusigako eriiso evvannyuma? Tugenda mukeeza ku makya nnyo ssaawa 11 ajja kuba atuuse wano. Ajja kuba buli anaabayagala omulabako ajja kuba atuuse wano. Ekituganya omuleeta wano mwannyinaffe bamubaaze nnyo omubiri gwonna. Kugeza omutuukako nga yenna ng'omuntu yakubiddwa amasasi omusango gumuyitamu buli kitundu kyonna. Tumusuubira omutwala ddi? Tugenda muteeka ku nnyonyi enkya ku makya ssaawa 2 tumaze okubuukinga ennyonyi ejja kuba emutwala mutuuse mbeŋŋanda ze. Mpozi ne tusaba n'abantu abagenda okuba nga batambula bayita wansi batukwatagane nange eddala basobole okukwata amanya gaabwe nga teeke ku embasi basobole okufuna obuyambi okuva ku embasi bakonerweko sitampu ezibalaga nti bagenda kuziika muganda waffe tebajja kutaataaganyizibwa mu kkuba.
Okay, kitegeeza abannayuganda abali wano okumpi tebajja sobola mmusigako eriso evvannyuma. Tugenda mukeeza ku makya nnyo ssaawa 11 ajja kuba atuuse wano. Ajja kuba buli anaabayagala omulabako ajja kuba atuuse wano. Ekituganya omuleeta wano mwannyinaffe bamubaaze nnyo omubiri gwonna. Tujja gutwala tujja guleeta wano tukeere nnyo ku makya tugende tufune certificate ya embassy etukkiriza omutwala naye ng'omwana agendagendera waggulu naye nga tewabadde embeera yonna yonna Flavia gyasobola kuwumeramu. Flavia ate tasobola kuwona kuba abamukubye bazze nga bazze kumutta neyanza. Ogambye bamukubyewo amasasi? Bamukubye amasasi nga omuntu amukuba yamubadde kilozi, si kilozi naye kiloza kuba yamukubye waggulu wano n'amukuba ne sayidi amasasi nga gakka mu lubuto ne gafubutukirayo wakati ku sayidi ne sayidi ly'ekkundi. Namulabye. Ne bamukuba mu nkwawa wano eryo ne liyitamu. Ne bamukuba okutu ne likuyuza. Ne bamukuba mu kisambi ne lisigalamu. Naye nalyo bali bwebiba mweganda waffe bwatyo bwatugenzeeko naye tubadde mu nteekateeka zaffe ez'okuziika n'okungubagirako muganda waffe mwagalwa w'abangi Flavia Kirabo. Era abakungubazi bonna mubalengera mubalaba bamulaze obwagazi bamulaze laavu abadde omuntu w'abantu. Bulungi nnyo. Omugenzi omumanyi? Omugenzi abadde muntu wange nnyo. Yabadde ansindikira akasembe Kampala Flavia atalina buzibu yakeje ne bwe mbasi zirina nsobola oziteekayo n'azimmanja enkya. Mbadde mwagala nnyo naye lwakuba kyazze bubi ebyo byabadde tewali buzibu katubeere mu mbeera lwebindebikukola. Twebale nnyo okumukungubagirako. Obunyiivu obunnuma tukola naye ntuka ntunyiiga obuuza lwaki yo omugenzi abadde mukozi munnaffe naye ekyatuusewo kyali ekitangabwa kyamaanyi nnyo kati nga chairman w'ababulooka kintu kyannumya nnyo ne bannange era kyatuusizawo obunyi bakozi bannaffe oyo muntu ali atwanguyira yagala emitwalo 10 olinawo 5 leeta ojja kweta mpola mpola. Ebintu ebyo byatuusiza bubi nnyo naye twaliza wamu. Inna lillahi rajiun. Allah mumuze mirembe. Taarifa almara muntu almara de muntu adzade muntu taarifu mara de. Ebyo nno byatuukiddewo mu ggwanga erya Sudan. Muganda waffe ono gy'abadde akubira ekyeyo Omunayuganda era kigambibwa eno gye baamutidde. Tujjukire nti nno mu Sudaani muno eno mubaddemu olutalo era nabaleeterako luli eri amawulire nga bawambye embase eya Uganda mu ggwanga erya Sudaani. Omwo nno abazigu ne bateekako okuwamba buli kikwatagana ku ggwanga erya Uganda, empapula, engeri pulaani ya Uganda gyetambula n'ebintu ebyenjawulo. Uganda eyo mu Sudaani omwo tuyinamu abalwanyi baffe. Eggwanga lyaffe erya Uganda lisindikayo abalwanyi okubanga liyambako Sudaani okulwanisa abatujo abaliwo. Naye abatujo batandikira mu kuwamba embase eya Uganda, teekako ne basindika obubaka obukakali eri omukulembeze w'eggwanga waffe Uganda ne bamugamba Museveni munnange zino ensonga wootoziveemu tujja kujja ojja tusindikiriza Uganda okugisaanyaawo. Awo nno simanyi enteeseganya wezaakoma empapula basinkana abantu abaali bawambye embase bamala ne babakwatako ebintu byamala ne bitereera awo simanyi naye ng'ate Sudaani eno munnange tetereerangako. Nze nkuze kutuuka wano mpulira Sudaani eri mu lutalo up to now tewali kyali kikyuseemu. Ndowooza nammwe abakolera mu ggwanga lino erya Saudi Arabia mukiraba nti Abasudaani bangi nnyo baaweebwa obubudamu eno ate era nga bangi bafuuka batuuze eno naddala mu abakolera eyo nga mu Damaamu ng'abakolera
saidi zeeyo ewalawala mulaba ndowooza nti waliyo nnyo abasudani bangi nnyo nga gye babeera gye basiba amakanda bayina emirimu bw'ogenda mu malwaliro be bawa emirimu mu bifo ebyenjawulo eri mmwe mwena abatambuddeko munnanga abantu abo babayita ba Black Arabs eno eyo babawa obutuuze mu ggwanga lino eno erya Saudi Arabia. Kirabo yeyenfa giyafuddemu nze muli ngamba biyinza okubanga ebintu nga 2-3 nti omuntu kubanga biyinza okubanga biri mu relationship ng'abasajja beeyo mwe mubamanyi ng'ate ono mwana muna Uganda biyinza okubanga birimu enkolagana ng'ey'okweyagala omanyi abasajja beeyo yewe omwagala n'omukyawa asobola okutta tebakiririza mu breakups oba sakyo woba omwenzeeko asobola okutta kubanga lyetteeka lyeyo omukazi waba yenze mutte omukazi waba akudde ssente n'adduka n'omukasajja omulala osobola okumutta n'ebintu ebyenjawulo kubanga omuntu teyamuse nti azze kumubba yamukubye amasasi agamutiddewo n'alekawo omulambo n'agenda nga takutteko yadde 11 munna maama ne we libatima nabaki erikuttisa omuntu nga talina kyakukoze kirabika omuntu eyazze okutta yabadde amanyi omugenzi eyo yentegera yange ate gwe ntegerayo eriki nga tuvudde awo tugendagendako mu katambi era okugenda okuba okulabula eri mwena bankuba kyeyo abagenda okuddayo ewaka nti ku kisaawe kyaffe eky'Entebbe ebintu byazzeemu ebyatukayanya luli ne bitukozesa obutambi ne twogera ebigambo ebingi ne biviirako n'abantu okubanga abakumaddembe batwewerera nti bajja tukolako we tunaba tukomyewo Uganda betandise okuddamu anti waneeno mu katambi kengendo bawa akamwana muwala Kadama's voice mwenda gwe mumanyi obulungi tukijjukire nti nno yazzeeyo ewaka oluvannyuma lwa mama Fahima okuddayo Kadama's voice yazzeeyo naye ekyamutuuseeko ku kisaawe Entebbe munnange kisobola nawe okutuukako bw'oba teweegendereza wenkusabira nti wuliriza akatambi kaneeno olondemu wotandike okwetegeka oleme ggwamu eno mistake bino bireme kutuukako ogende okutuuka ku kisaawe engo Uganda ng'ekyokukola already wakikoledde eno oleme kugwa mu buzibu nga buno tugendagendako mu katambi kaneeno tukawulirize tumanye biki ebyagudde ku mwana muwala oyo ate era tukomewo tubikubaganyeeko ebirowoozo katugendako mu katambi. Nsaba ontambulize vidiyo eno mawulire gannaku agabadde ag'essanyu gafuuse ag'ennaku naye eggwanga lyattu Uganda oliwulira nerikwennyamiza n'omutima. Omukyalo ono yazzeeyo olunaku lw'ejjo bamuyita Kadama's voice ffena tumumanyi. Omukyalo ono yabbiddwa ku kisaawe Entebbe yabbiddwako ensawo ye eyabaddemu ssente yabaddemu ebirabo by'abaana be omuli iPads omwabadde amasimu ge omwabadde passporti ebintu bye byatwaliddwa. Kasoketeko disclaimer omuntu yenna akusindikira message ng'akozesa ennamba ze zonna nga bwe mbadde muziina mukwano si yeye tebakubba tebakusaba ssente nedda mukwano tebakubba tebakusaba ssente essimu ze zabbiddwa ku kisaawe babbye ensawo nnamba mwe yabadde abitadde naye ekyamazima bwe tubanga tulina insecurity ng'eviira ddala ku kisaawe kitegeeza nti omuntu ajja ku kisaawe ky'ennyonyi asuubire okubeera nga either tagenda tutwala bintu bye oba okubeera nga aluzinga ebintu bye ebimu eby'omugaso oba byonna kubanga bongamba nti abantu abali ku kisaawe ffe tulowooza bazze kukulisaayo bantu wabula mulimu n'abazze okugufuula omulimu nga awalya nga okubbaawo mu bantu okusanyuka ennyo we bakubbira. Kati njagala nsaasire era ndabule mwe abakyasigadde eno oba abagenda okwongera okukozesa ekisaawe ekyo nti mikwano gyange manya ensawo yo gikwate nga kalira ka mwana essanyu libeere ttono kubanga abali awo bonna tebasanyuka lwa kubanga ozze wabula basanyuka lwa kubanga ensawo yo bagirabako bajja kubba ssente bakubba ensawo bakubba ebintu eby'omugaso. Kati ebyono passporti bifaananyi bintu bye mpapula za buyigirize byonna byabadde asomeredde eno byonna byayise butaka byonna byafudde kubanga byabbiddwa. Mikwano gyange tusaba security yo ku kisaawe eyongezebwemu amaanyi tusaba mwongeremu okukyusamu ne mu nkola zammwe
mugenda tuleetera okubeera nga tetukyesiga ggwanga singa munatuleetera buleetezi katutandisa okukakasa nti ggwanga ebigambo ebyogerebwa nti terina security bwe kiri wane Dubai esimu ekugwako bugwi n'otambula n'ogenda Abu Dhabi ne bagikuleetera Abu Dhabi oba ne bakubira ne bakulagira weeri n'ogisangawo naye Uganda Uganda esaana kuyitibwa constituency sinansi esaana yitibwa Kadama's voice bwatyo naye bwali maziga ku bintu ebyamutuuseeko ng'atuuse ku kisaawe kyaffe ekye Uganda. Tubakubiriza nnyo ne tubagamba nti mu ggwanga lyaffe naddala mu mawanga ganene ku kontinenti ya Africa ebintu ebikwatagana n'ebyokukuuma eddembe ebintu by'obufuzi akina airport bino bityo tukyali wansi we are low. Imagine omuntu ovudde mu nsi gy'obadde okolera ozze n'ebintu byo ebintu ne biwulira ku kisaawe. Ovudde mu nsi gy'obeera kaŋŋambe nga bano mbeera mu UK mbeera London biki okomyewo ewaka ospendingeko obudde nde famire yozze kulya Christmas ozze n'ebintu ku kisaawe ne bakugamba togenda kuyingiza ngoye z'oguzeeri era ne bazikwata ne bazikujjako ne bakugamba no if you want okubaako byogulira abantu bigulire ddala ewaka jangu muva mu ggwanga gy'obeera yingira Uganda ebintu bigule mu Uganda ekintu ekimenya amateeka ekintu ekikyamu omuntu azze n'ebintu byemuleka biyingize era abantu bennyini abayingize ebintu bantu bebamu abafulumya ebintu mu ggwanga lyaffe Uganda nabo ne babitwala mu nsi zino singa kibabwe ekityo nti omuntu kati kaŋŋambe omuzungu azze ng'angulidde amasimu agayingiza mu Uganda angulidde ebirabo abiyingiza Uganda that means wanaaba ava Uganda asobola okugula ebimu ku birungi ebiri e Uganda naye abitwalire abantu abeewaabwe bwekyo bwe kirina okubeera naye mu ggwanga lyaffe lya Uganda tebakyakkiriza kuyingiza bintu era kati mmwe mwenna abagula akina masimu simanyanguze laptop simanyanguze bino ebintu bajja bibajjako ebintu bajja bitwala ate nga bali baddembe okubitwala tolina wogenda kulopa kubanga etteeka munnange already lyafuluma kati kiri eriggwe imwe abagulaagula ebintu ogenda kukigwako bagenda kubikujjako ku kisaawe babitwale ensawo zigenda kubula ezirimu ebintu so kati weegendereze it's better saving sente zo onoogula ekintu kyonna kyonna ky'oyagala ng'oli mu ggwanga lya Uganda oba seekyo imwe bantwala masimu ntwala laptop bigule esimu gigule giggyemu mu box obeere nayo ogiteeke mu nsawo yo obagambe nze gano masimu gange ngakozesera n'eri mbadde ngakozesa ate ekizibu ekiri obamanyi no saba receipt kino gw'okirowoozaako ki yenze Shila Adita imbaagala nnyo.